Okutendekebwa kw'amagye okumaze emyezi 4 kubadde mu ttendekero ly'Abajaasi ab'amadaala aga wansi bayite ba non-commissioned officers erya non-commissioned officers academy ejjinja ng'eno Major General Wills Byarugaba gy'abalabulidde obutakozesa bubi emmundu. Because soldiers use arms which can kill. And when he has a problem with a civilian is not armed. And when he's not armed and you are armed, you are not supposed to use your arm to kill him. Arrest. And if you think he can exceed you by strength, call your friends to assist you. But using an arm to shoot a civilian is not allowed. Abatendekeddwa bava ku ddaala erya private okutuuka ku warrant officers bano kubaddeko n'abatendeka abajaasi bayite ba instructors 133. Nga tebannayisibwa basoose kwolesa bye bayize mu kukuba sabbaawa n'okulwana entalo. Bano era balaze obukodyo bwe bayize mu kukumba ne parade okussaako obukugu obulala. Akulira ettendekero lya Nikowa Kano Sadi Katemba agamba nti abatendekeddwa tebakomye ku kubangulwa mu bukodyo bwa kulwana wabula babanguddwa ne mu mbeera zaabwe eza bulijjo gamba ng'enneeyisa mu bantu okuyiga okweterekera ku nsimbi n'ebirala. Ono wabula yennyamidde olw'Abajaasi aboolesezza empisa ensiiwuufu mu kutendekebwa kuno ekireetedde n'abamu obutamalaako. Certainly arms are lethal. You are likely to kill your friend, and I was condemning the recent incidents at the bridge whereby a soldier got angry and shot another soldier. That shouldn't repeat, shouldn't happen again. And even for civilians, I advise that even fighting is not good. Akulira eby'okuwandiika amagye n'okutendeka Chief of Recruitment and Training Major General Wills Byarugaba alabudde Abajaasi okukozesa obubi emmundu n'okutulugunya abantu ba bulijjo. Ono era alabudde ku mpisa ensiiwuufu n'ebikolwa ebitaliimu nsa gamba ng'ettamiiro n'okwendeguza.